Ebimu ku biruubirirwa by'olukuŋŋaana lwa bannamawulire olutudde ku Hotel Triangle mu Kampala kwe kulaba nga batema empenda n'engeri gye basobola okukolamu emirimu gyabwe nga tebataataganyiziddwa. Kino kiddiridde Paalamenti okuvaayo n'etegeeza nga bweyolekedde okuyimiriza bannamawulire obutaddamu kukola mirimu gyabwe ku Paalamenti olw'ebyo bye bagambye nti basaasaanya amawulire agatali matuufu. Gye buvuddeko, Paalamenti yavaayo n'eyimiriza bannamawulire abatalina buyigirize bumala bwe yabakugira obutaddamu kusaka mawulire ga Paalamenti ng'ekkomo yalissa ku balina digiri. Okusinziira ku akulira ekibiina ekirwanirira eddembe lya bannamawulire mu ggwanga, Robert Ssempala, omulimu gwa bannamawulire ogusookerwako kwe kusomesa eggwanga n'okulitegeeza ku biki ebiba bibaddewo. Ebbanga liweze kati nga ababaka ba Paalamenti ab'enjawulo bakuba bamawulire ku nsolobotto. Abo abasaka amawulire ne bagawandiika ne bayamba abantu ba bulijjo mugafuna n'okukubaganyako ebirowoozo. Paalamenti erimu ababaka b'abantu naye ng'abantu abo tebasobola kweyiwa mu Paalamenti buli lunaku kugoberera nsonga zigenda mu maaso mu Paalamenti. N'olw'ensonga eyo beesigama ku bamawulire okubatuusaako ekigenda mu maaso. Ssempala agasseeko nti baakusitukiramu ng'ekibiina basisinkana obukiiko bwa Paalamenti obw'enjawulo kulaba ng'ensonga za bannamawulire abasaka okuva mu Paalamenti zigonjoolwa. Twetaaga kulwana lutalo luteetaagisa. Era tugenda kusisinkanamu akakiiko akataba ensonga z'ebyamawulire mu Paalamenti akayitibwa Parliamentary Forum on the Media. Twanje ensonga zino twebwe eddoboozi lyaffe liyinza okutuuka mu Paalamenti n'okubaganyizibwako ebirowoozo abaka Paalamenti ab'enjawulo. Era twatandise dda n'okusisinkana ababaka ba Paalamenti basekinnoomu okubategeeza ekisuza nga tukukunadde leero tulabe bwe batuyamba. Abakuŋŋaanya b'amawulire okuva mu bitongole eby'enjawulo omuli Daily Monitor, New Vision, Uganda Radio Network n'endala be bayitiddwa Paalamenti okubaako be bannyonnyola ku mboozi ez'enjawulo ze baafulumiza ku mikutu gyabwe. Nakalema Grace, Kingdom TV, amalindirire. This is Kingdom TV.